Kagame yabadde Uganda. Kagame yazze Uganda mu kyama n'atuula mu meeting. Museveni, Kagame, Winnie Byanyima, Mukasambidde, Gashumba ne Kayitana babadde mu meeting eno. Meeting eno yabyakwerinda ebikwatagana ku region eyo yonna n'obukulembeze bwa Museveni ne Kagame nga bwe buli ku nkato. Yazze kyama. Museveni, Kagame, Winnie Byanyima, Mukasambidde, Gashumba, Kayitana, video eno gundi meeting eno bagibaddemu. Wulira, bayogedde ku nsonga zino wammanga. Bali mu budde obuzibu ennyo oluvannyuma lwa Museveni okukola endagaano ne Tanzania zonna ze yakola, abazungu ne banyiga Tanzania. Buli bye yasuubira bye yateekateeka e Tanzania, abazungu banyize Tanzania, byonna ali mu fix word ku Tanzania. 2. Abazungu banyize Southern Sudan essaawa yonna, abayeekera ba Salva Kiir bakwata obuyinza e Southern Sudan okusinziira ku Museveni. Nabagamba Salva Kiir olwamaze okuwaayo entebe Tanzania n'agenda omulongoosa, mujjukira nga mbagamba nti agenda mu ddwaliro omulongoosa ali kuweebwa bujjanjabi. Era Salva Kiir ali mu ddwaliro. SFCA Uganda yeri okukwata obuyinza mu Southern Sudan. Naye Museveni agamba okusinziira ekiri emabega w'abazungu bamufunzizza kuva gye yagayagaliza ebiwawaatiro bye. Yagambye Tanzania baginyize emuvuddemu okusinziira ku biri munda. Ekyokubiri, Southern Sudan essaawa yonna Museveni baatayagala bagiwamba. Ate awulira embavu zimu bamuyinze embavu, talina awulira nga amaanyi agaliyo mangi. Alabika agenda kukita, agamba bali bwe bakwata Southern Sudan essaawa yonna okuva kati kiba kigenze kuba kizibu. Kenya bagifunza dda. Kongo naye agamba omukono oguliyo gumuyinza amaanyi. Bino byabadde mu meeting zaabwe. Agambye Tanzania kibi, Southern Sudan kibi, Congo nayo kibi, takyasobola kunyweza gundi eyo. N'agamba ewaka, ne boogera ku byewaka. Ewaka obuzibu bwakyasinze okubeera ewaka mu byobufuzi. Nuupu, Kyagulanyi Ssentamu, Lutamaguzi, Lubongoya ne Babi baleeta Western Uganda mu game. Bino byonna babyogedde ne Winnie Byanyima nti Lubongoya ne Babi bakomyawo Western Uganda ne bagigatta ne batinda bridge beeraba mu gavumenti ya Kyagulanyi. Ne bagamba Lutamaguzi, Lubongoya, Babi ne Honorable Ssenyonyi mu parliament ne mu diplomacy ebya parliament byabwe. Kakati awo kimuleetedde obuzibu obw'amaanyi ennyo. Naye byonna okuvaawo bitandika na kujjawo Kyagulanyi Ssentamu. Senga avaawo byonna bijja vaawo, bagenda mujjawo bati. Kagame ng'akozesa omukono gwe ogw'abasajja be abakolera ebweru w'amawanga, agenda kuteeka ssente mu chapters za Nuupu ng'ayita mu Mukasambidde. Mukasambidde agenda kubeera mu bisenge by'amakolero ga Waaka, bayambeko basabe wabeerewo, basabe wabeerewo chapter emu etegeka olukuŋŋaana olunene olwa Nuupu ebweru wa Uganda. Abanyarwanda ba Kagame bafunire mu Kyagulanyi Ssentamu by all means. Kati Kagame yakutte omumuli ogw'okuyiga Kyagulanyi Ssentamu ebweru w'eggwanga ng'ayita mu Mukasambidde mu chapters za Nuupu ebweru w'eggwanga mu diaspora. Kino kirimu Kayitana, kirimu Winnie Byanyima, kirimu Gashumba, kirimu Mukasambidde. Mukasambidde agenda kikolanga United Gundi Forces of Change, akikola ebweru w'eggwanga. Abanyarwanda ba Museveni, abanyarwanda ba Kagame ab'ekyama bakolera mu mawanga ag'ebweru kati be baba banoonya Kyagulanyi Ssentamu.